mutwalaganye ennaku zino Fifi onako nasemba okutegeera nga muli muti 5 and 6 wakijjawo kizza kati nze bune kankunyumizayo ekintu kimu omukyalo oyo simanyi lwaki abantu bamuteekako nnyo olukongolo kati mwe ababimanyi oba nawe okimanyi sikimanyi naye nze kye nalaba ate naye tavangayo kutunnyonnyola ki kyonna naye abantu bangi bavuddeyo ne evidence receipts mbu Fifi the Queen yabba ssente zaabwe ebiseera ebisinga nzisaga kola story nga sikola ki sikonfaminze era nja kumala kulinda Fifi ajja tunnyonnyole bwe kyali because si kirungi kutwala side etya emu nga towuliriza kimulala naye Fifi munnanga ensonga ziri bulala kati twawulidde mbu Sudman omumanyi Sudman yagambye mbu Fifi the Queen ali ready omusasula sente ze singa amuwa abaana be Fifi the Queen mbu yazaala mu Sudman mbu ate Sudman ye teyandi mudimandinze baana be n'ekyasinga omuluma mbu yamuzaalamu omwana nti nazaala ne muganda wa Sudman mwana Fifi the Queen aba akikola ati Fifi the Queen alina abaana bameka awe tuba tudda alina abaana bameka nina ekintu kyesitanategeera Fifi the Queen ono omwami we yamuwasa Nsubuga Fab si yasoko baawe agabafana tewagawulira anti nga tuvudde mbino nti omuntu omuzaddemu nti biki ebyabafana ebyo mbimanyi naye nti omuntu omuzaddemu nze bulijjo manyi abaana balina bamukulu Nsubuga ne mukulu Nsubuga aminamu abaana naye mbu bali abaana abakulu abasooka omu wa Sudman omulala wa muganda wa Sudi kati anti awo jjuli wenzireyo ne ŋŋamba abantu abamu obwongo bwaffe we butusumbuwa kubanga nedda julinda ku social media bino bintu biraba tudde mazima omuntu ng'oli muzadde tekyetaaga kuddira nsonga issue eza family nozireeta mu social media ate n'oziyingiza mu bintu n'olikikona nako nti abaana imagine abaana bo mukulu Sudman mukwano obwongo bwo butono era Mukama ansonyiwe okitegeera ekyo ekintu tekigenda kuvaawo oswaziza mukazi wo ne famire yo n'abaana bo okitegeera ne mukazi wendoza goyine waka akoyowuunya okitegeera ekintu ekituufu Fifi the Queen waba ayina abaana bo ensonga yabadde eyina kuba bweti kubiteeka mu mateeka ne bakubira Fifi the Queen yonna gyali okitegeera oba ne bamulinda nadda mu Uganda oba wabataliimu Sudman naye ali bweru musobola okwefuna ate naye waliyo amateeka okitegeera mpozi abaana nga bali eno naye era nayo kyemanyi ekisoboka ne bamuleeta ne bamuyita ne bamukubira oba ne bamuweereza leeta ng'emu appointment okugenda oba mu kkooti babikibwe bityo okitegeera nga temubitadde ku social media kubanga birimu abaana okitegeera abaana kintu kikulu ebintu ebyo biswaza abaana baffe okitegeera ekintu ekyo kyandiwedde nga mmwe wakati w'abantu babiri maama ne taata okitegeera ne mutuula n'ogamba nti njagala baana bange oba abaana balina ebbanga bweriti kooti n'esalawo oba Fifi the Queen n'asalawo mu mirembe naye kati essaawa eno ku kintu kyewakoze ne Fifi the Queen agamba tajja kuwa abaana be era wabaawo n'ensonga lwaki ebbanga eryo lyonna Fifi abadde n'abaana abasajja abamu bakisusa ate bamanyi kituufu kyoyogedde abasajja abamu tukisusa ate ne tumanyiira okitegeera n'olumu nga obadde tolabirira bulungi baana abo omukyala n'asalawo alabirira eki abaana be ate n'ekirala omusajja yamufuna yamukkiriza n'abaana be kati tokiraba kati kikyonoonya abaana tobalabako abaana kiki I think sonze oba ndoza kyalwanira kulaba ku baana kozi mambi waliyo n'abakyala abamu abazibu jjuli nga yakuggyako abaana kati nga Fifi the Queen alina ssente ze akuggyako abaana n'agula ettaka eddene n'aga abalinziikooko n'abaana bange so oyo yekka naawe jjuli muli oba okirowooza nogaa nenzikwatako nengulayikayo ettaka nga 3-4 banteekawo n'abaana bange bendi banzadde nze ninako omanyi nti nze ninako mukwano gwange asobola okujja n'alaba kati n'alabanga akatugeze media oyo n'agamba sajja anyomuzaalamu n'amuzaalamu n'atamugamba nti ali lubuto lwe n'abeera n'olubuto omuwala oyo amanyi okutambula n'agenda e Dubai asobola ebintu bw'atyo kati alina abaana abo bana naye abaana buli mwana ne taata we
naye akubira wakati ng'abaana bali mu myaka awo nga 10 okitegeera 8 awo nakubira ati afuba nnyo okukuuma ebintu by'abantu abo nakubira nti munnaaye Medi olye naye nze nazaala omwana wo ye gundi kyekyo kyabakwagaza kyokomanyi nti olinayo omwana kitegeera so n'ebiseera ebisinga akipinga ebifaananyi by'abataata abo kyalaga omwana ono ye taatawo okitegeera kati gwe wagamba n'owakana ye akigamba omwana we okitegeera nti oyaani taatawo oba okitegeera ye kyaba akwagaza kimu kumanya nti taata w'omwana oyo akola ki byali naye ng'abaana be ye tabagaba babi. Ekitegeeza abantu bano aboogerayogera ku baana b'abantu bakola bubi kubanga nina era omukyala gwe nalabye ku social media nga beetwalaganya omukyala Nagudi Donas y'omumanyi beetwalaganya ne Zack Maya ono Kaseenene babadde yes Mina the Queen mukyala Vieta bafunamuko ka trip Mina n'atwala omwana Dubai ne Bazak bo babeera Dubai ne mukyala we munange nga bamitinga n'omwana Nagudi yatuula ku bwaguga ya live n'alyoka annyonnyola ng'omwana oyo bw'atasaana kubeera na wavieta ng'omwana ono wali omukiikiki bannange Zack Maya mukambwe naye kakati ye Nagudi ng'omuzadde we yazaalako n'afiisa n'alamusa okitegeera kitegeeza ebintu bino aba abimanyi ng'omuzadde lwaki omukyalo yayogerera nnyo abaana b'abantu kubanga yaliko ne ka black man kano ng'akakolokota lwakuba munnaye Shira Price acting Amakiwa naye kikyo Donasi ono olina bigambo ki bw'olina gyali kati baneekamba buli ebyo abantu emabe kanzireko kebeka kati byo byonna kugambye abantu abamu babeera oba obsessed nga bo bali awo talina kiddako oba nkyogere ntya oba nkireete ntya waliyo abantu abamu batalina byakola naye bannange ebiseera ebisinga ebintu bino nga tuvudde Juli mu byaki mujje ebintu by'abaana ku social media kintu mwana kiralamu okitegeera nze mukwana essaawa eno nina omwana wange okifuna naye essaawa eno ndi ku social media kuno okitegeera oyinza okujja n'onvuma n'obiteekamu omwana wange mukwano tujja kwatika ne woobaani okitegeera nja kuvuma n'ekyotasubira kye nja kugamba kintu mwana Juli kiralamu kiringa oli wanako yanadda ku mwana wo natandika omuvuma Juli goma engeri gy'otobyemu n'omwana wo ye gomanya omwana oyo kiki ky'omulabamu nekyosuubira okubeera buli lwovuma omwana w'omuntu oba otta ebirooto by'omuntu oyo okitegeera ekyo ekikazi kidoniasi nakyo tekirina magezi wano ebintu nenijjukirako byamutuulamukko nga bagamba atunda ebitundu by'abaana ensigo simanya biki Saudi nakati oba ali era Saudi ali Dubai mu mirimu gya visa ani oyo awaani visa naawe mazzi Donasi yagaba visa aziwe bali abasiru kati nga Donasi yanzakira okyanga visa ntwale Dubai agenda jimpesa ki yenna atunulanga omuziina saagala nnyo omuntu atawa abaana bato kitiibwa omuntu wobanga omuvume nga ye banne mu respect nga abaana b'abantu you guys Donasi ya mukwano nze leero nkugamba kino nkimanyi nange oyinza okunjasamira n'omumanyiira naye nze kwatika okitegeera muve ku baana b'abantu tomanyiwo omuntu gyavudde namwana yo kutuuka awo okitegeera nga lwaki tasobola kubeera na mwana wani obusungu bunzito omwana wa Nina ne Avieta bannaye nkubuulire mukyala kakkanya obusiru bwo omanyi mu social media mwasalawo kuyitula nti abantu abatalina amakulu nga mmwe okitegeera muve ku baana b'abantu mukwano nze bakutenda bampita Eric ogezanga n'omumanyiira ojja kakasa akanvamu nti ndi mulalamu mukwano weeyita nti gwe oli mulala nze ndi malaaya nja kulaga Donasi neno Donasi yanga tagenda gwe weepikira I don't care gwe Donasi yasima doni malaaya doni biki I don't care olaba nze sivumanga ku muntu naye ekintu ekikwagana n'omwana okitegeera waneno omukyala Wininwaji waliwo omusiro yazanyira ku mwana we yamugamba ne banagenda mu kkooti ajja mukubira yaleke nga abasambye kati mukwano wekkakanya eva ku baana b'abantu okitegeera we banajjayo ababa basiiwuuka ogenda kikola otya ate naawe tovumye anti mugabe we banajjayo ababe nga ye naye ababe basiiwuuka ate balabikako
namwe bane mutulekeemu Juli waliwo ensonga eziteetagana kuteesebwako kintu mwana wano waliwo wano akasajja akeesirwaliza ku mwana w'omuntu just tiktok oba akayitanga ani simple ke bamuyitanga obaani kano akaddira omwana ne kagamba singa omwana abadde mbu omwana oyo silver unit bakako ne kamala ne kamutuga nno yakomayo Juli nawulira nga obuntu buntambula mu mutwe oddira otya omwana w'omuntu n'omugezaako ekintu ekinene bwe kityo fayiri yadde gwe wagamba nti ate we nayagalyamu erudda Jennifer full figure yamugamba tubulire bulijjo yegwatta abaana yegwalepinga abaana n'omala n'obatta tubulire bulijjo gy'obateeka nawulira essanyu mu mutima nga bakutte akasajja ako baasiba Silver okyamulaba sikyamulaba yakolanga ziraivu Silver okyamulaba ate akyalabika naye ensonga ki y'abaana kati gwe Doniasi yamukwano jaloza nti Dubai oli wala omwana ajja kuyisaamu eggaali okitegeera era Zaaka yagenzeeko obutambi tubulabyeko ng'ali ku poliisi okitegeera ebintu ebiba naye mu bijjamu okusaaga buli muntu yenna yamanya engeri gy'atobyemu n'okufuna omwana we okitegeera bane mulekerawo zanyira ku baana b'abantu ate Donasia yeewaana agamba nti newe banaamutikka ye avaayo nabo mbone ne bazaaka ne baani ate avaayo batya nawe gwe yabatwala naawe tuleke okitegeera wali okkakkanye mukyala naye kati wooba ojjidde mu baana b'abantu mukyala weetereza wano bagamba wattanga abaana nga obatundamu ebibumba n'ebiwoowoolo simanya emitima okitegeera wali okkakkanye naye kati ozze namuliro kumanyira baana b'abantu weebuulirire beera mukazi mukulu akoze nze ndaba otuludde ebizigo bikutuddemu tebikutuulemu nga ye ani gwe bituulamu nze ebizigo ebinnema nga mbivaako naye bbanga lyembyesiigidde obyesiga bw'obita wekinsukako nga nkita wena anaze okukuba amabalabala onootera obita ate ntya eno siteegi yo ngimanyi nti mweri mu yo mu byo era ntuuka nentereera nemba kiriya nedda waliwo kati oli ebizigo nga ye byamugaana Donasia byamugana okitegeera tebyamugaana nti byamugaana naye kati omanyi ebizigo birawo byesiiga ennyo okaddiwa kati era omulaba ennaku zino asiba bitambala ku mitwe ye akaddi yaweddeyo okitegeera va ku bantu mukwano tokyalina gyodda va ku bantu ali ku kaseenene mukyala we yakomawo wano e Uganda yamusalira tiketi n'adda wano e Uganda n'azaala n'amala n'amulinyisa n'omwana we n'addayo muve ku bantu mukwano oba onoonya ki simanyi noonyaako ebirala naye va ku baana b'abantu ojja kusanga omukazi atazannyanga wiininnwaji ogenda oyogere ku mwana we ajja kugirinnya ennyonyi akulumba Dubai ate eri bw'ayogera ku nze mukwano owange tujja kukomayo mukwano owange bebi avero tayogerwako ye mukwano nyabo bindya naye munaye waliwo wesisobola kutuuka naye akati kati nze munaye Juli waawe simanyi nakuvuma kale ompangisanga mwanyi taata ompangisanga nenkuweera embwalevu Juli nze ebikwatagana n'abaana saagala Juli nze nali edda nga sinafuna oyo mwana ng'ebyabaana ndaba birabi naye mukwano kyo kye bayita omwana ali so expensive kitegeera omwana abaana balwala buli kati ojja eri obusiru bwo obumalire ku mwana w'omuntu mwana wakaseenene mwana nga mulungi kyonna kinungi kirabika bulungi kamami kakiyonsezza baana omwana bambi omwana wali so handsome kati godde mu ebyo okitegeera bana ekiruma ekyaddala bambi ebintu bino bwe tuba nga tuli mu bintu ebyaffe mugjeemu abaana ebyo bye mubeera bwe mujja n'ezikoodi mbu simanyi omwana w'omuntu omuwa simanyi ffe